Abatana bagombeddwa mu bwala kwe kuli Private Odong Sam Opio, Private Nuwenyine Stefan, Private Twesime Amon, agambibwa nti mujazi wa UPDF Kogata Sebulirwa Isima ne Asimwe Frederick akulira akabondo kano. Bano babadde beyita abakozi ba URA nga balina nezi ID, uniform za URA, kosa obufalaano bwa URA, siiru wamu n'ebiwandiiko bya URA bitongole nga byonna bijingirire olwo Kogata abajjaasi ba UPDF abatana bakwatibwa adi bakose emmundu okunyagulula abasuubuzi. Bano okubagwa mu buufu babadde mu kabuga ak'ekatovu akasamwa mu disitulikiti y'Erengo nga bakola ebikwekweto ku basuubuzi abatunda ebyokunywa bibagamba nti birina sitampu eya digito ono abanyagako ensimbi ng'ekyoja mu miro okubasonyiwa nga bagana okubawa ssente badde baggala amaduuka gaabwe ne bateekako siiru ono baleka ennamba zaabwe mabega. Siiru eziri fake bwe bajja ku dduuka bateekawo essasagge nibaleka n'ebiwandiiko nga bisoma bulungi nnyo nti temporarily closed for failure to comply with tax obligation, visit Nakawa nga baggalawo. Omwogezi wa URA Robert Karumba ategeeza nti akabinja kano kalimu abantu bangi nga n'abalala bakyawengezebwa. Bano abantu tebalina kakwate konna ku enforcement team ya URA. Beerimbika nti basirikale naye tebalina kakwate konna ku enforcement team ya URA. Ono ategeeza nti bano bagenda kuggulwako emisango mingi omuli okweyita kye batali wabula ng'onalabudde nti bakyakolagana n'ab'ebyokwerinda okukakasa oba basatu abayita aba UPDF kituufu bannamagye n'okukakasa oba basindikibwa mu kkooti ey'amagye bawulireme n'emisango. Kati bano abaami bano tiimu yaffe ya intelligence egenda kukwatagana ne tiimu ya security ya Uganda wano okuzuula bulungi bano abantu oba beerimbika mu magye bambala uniform oba amagye bennyini. Z'emmundu zibadde bakozesa zakwatiddwa wamu n'emmotoka gye badde batambuliramu nga Kalumba bw'akyasabye abawi b'omusolo okwerinda abafere mu kiseera kino ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako. Badde batambula n'emmundu nga uniform n'emmundu teebereza ng'oli musuubuze Masaka n'ogattako ne simanya uniform ya URA teebereza. They have been recovered. Like I said, bana abantu bo teams of intelligence bakwasaganye ne ba UPDF babalonyerezaako. It's a much bigger case. Onaleke namba gyasomedde eggwanga koyinza okuyita okutuuka ku ba URA abatuufu. Muntu oyamba byambi n'osoma ku ID number. Bw'okwata ID number eyo mbadde mbasaba mukube essimu eno 0800 257 700 kankiddemu 0800 257 700 otutegeeze. URA egamba nti ebikolwa nga bino Kogata okukusa amagendo bikyajjojjobya omutwe naye kaakati bakola ekisoboka okulaba nga babirinnya ku nfeete. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino Crack STV.